yes, Julius. Nkalabya akantu kumpeereza, but I didn't say nothing. Sirina right kwogera kintu kyonna out loud against the people that I love the most, your family yange. You know? Dr. Jose Chameleon buli muntu agezezzaako okubeera ng'amutuukirira abeeko ne kyayogera ku nsonga ze ne maama w'abaana be Atimu Daniela. Dr. Jose Chameleon azenga yeebalama ne this time round kikkaatiriza obazzemu okubeera ng'akikkaatiriza nesse kukkaatiriza kyonna nti tagenda kubaako kintu kyonna kyayogera naddala ekyekuusiza ku ye n'enkwasaganya oba relationship gye balimu ne maama w'abaana be. Esookera ddala Atimu Daniela avuddeyo n'ayogera ebintu bingi, posts nnyingi, we yafiirwa omwana gwe baafiirwa, byonna Zenga ayogera ebyama bingi. Mukimanyi bulungi omunya yatumenyera ekyama munya Dr. Jose Chameleon naye baazaala omwana n'afa. Omwana oyo ne bagana okubeera nga bayita abantu okubeera nga baziika ne bamweziikira ekiro ekyo. Actually naye maama naye yennyini teyaziika olw'ensonga mbu yali akyali mu ddwaliro kubanga omwana yali akamuzaala n'afa. Kwegamba ensonga zaali nnyingi zannyonnyola. Dr. Jose Chameleon talina kye yayogerawo, maama wa Dr. Jose Chameleon talina kye yayogerawo, family ya Dr. Jose Chameleon tewali kye yayogerawo. Najjanga ayasa ebyama bingi nnyo ebya divorce byonna yajjanga abyogerako naye nga tewaliwo kintu na kimu Dr. Jose Chameleon kyakolako reply oba okubeera ng'ayogerako. Kwegamba alinganga maama w'abaana be atamulabawo oba atamanyi na wajjali oba alinganga stranger mu maaso ga Dr. Jose Chameleon. However ye yasazeewo busazi sinti asirisi tabiraba. However yasalawo asirikira ensonga z'amaka ge n'agamba ensonga yonna ekwasaganya ku bantu b'enjagala, ensonga yonna ekwasaganya ku maama w'abaana bange sina kye ngenda kwogerako nera paka kati y'ensonga yemu gy'akyali mu kubeera nga asirikidde. Wano kwa SMX Media tujja sigala tukutuusako updates nnyingi nnyo. Gwe kyolina okukola subscribing nga notification bell ebisigadde obiturekere. Still walina ku SMX Media zikiriza nkujjukize ku Shehi Sebuggwawo eyavaayo okubeera nga akulombereddwa naddala ggwe atawanyizibwa ensonga za relationship za business zonna ajja sobola nnyo okubeera nga akulombe.